7 OPC, other people's connections, of which one young girl here came up to contribute, and she told us that you can use other people's countries. Now, eyo no OPC kanjogereko katono. Mujjukire mabega wonna nzize mbabulira enjiri abali bati ogende Buwarabu mujja kufiirayo ne mbabuuza nti amalalo gonna agewammwe kuliko abafiira Buwarabu bameka. Kati emabega kaawo twakyaza omukazi ayitibwa Mwiza Mariam, mukyala mulokole wadde erinnya owulira ligweri. Mulwanirizi wa ddembe ly'abakozi. Najja n'atulaga konsepti gy'alina ey'okuba nti Uganda yeegatta ku mawanga amalala mu kuwakanya contract ezitwala bannayuganda ng'embuzi ze batutte ku katale. Ne tumuwa airtime ekitakoleka walala. N'abeera ku Soroti Media, ku Soroti TV ne ku Soroti FM, alinayo abantu bataasiza abo abatundibwa obutundibwa mu ngeri ezo. Waliwo abalala abali mu pipeline basukka ne mu 1000 abeetaaga okuzza. Ne wano mu church tuyinawo abantu ng'abaana kasookedde bagenda, waliwo omuweereza omu wano muwala we kasookedde agenda awezezza omwaka tannabafuna mulimu akyali mu kiyumba, batandise okubasasuza. Kati yatumiza mu Uganda baweerezeeyo kasente asasule amabanja agaliwo, n'abakwata passport ye nabo abasasule bagimuddize akomewo e Uganda. Ekiri ebweru si kyangu. Abantu bali kuno bavuga emmotoka nnungi, balina amayumba malungi, balina obugagga tebugambikako, abaana baabwe basoma bulungi, famire zaabwe ziri bulungi, naye nga batunda baana bannayuganda. Waliwo evidence eraga nti omuntu ava kuno nga bamugambye byonna byonna tona kyogenda kukolako, bagenda bikkolerako, naye nga ekitone ennyo bakutunza obukadde 7. The list of the price bakutunze obukadde 7. Ate n'oli akuguze naye akusuubudde. Kati oyo akusuubudde agenda kuteeka mu katale. Mu katale bajje balonderemu awo. N'olwekyo ffe kye twava tuwaayo airtime etali nsasulire eri oyo omukyala activist, human rights activist gwe bayita Miriam Mwiza lyenneekakasa. Ne tumuwa obudde ayogere, era bangi abalipootinzeeyo keesi abali kuno n'abali ebweru. Twayagala kuyambako kulongoosa mu contracts abantu ze bafuna nga bali wano, era tukikola lwa bulungi. Njagala okutegeeza ekitongole ekibagatta abatwala abantu ebweru ekyayuwera ekigatta abantu abo bonna abatwala abantu ebweru. Njagala okitegeeza nti nkissaamu ekitiibwa olw'engeri gye baakolamu. 1, okukola association egatta bonna abatwala abantu ebweru. Number 2, okuba nti bonna banoonyeza bannayuganda opportunities ebweru. Mbasaamu ekitiibwa olw'ekyo, nga nsaba okubasaba omulimu mweyongera okugulongoosaamu. Omuntu bw'aba agenda ebweru, oba mumujje Busoga, oba mumujje Bugisu, oba avudde Kaseesa, oba avudde Kabale, oba avudde wa, agende ng'abeewabwe basobola okumuakisesinga. Okugenda okukola si kugenda magombe. Era buli kintu mu nsi muno tukkiriziganye ndi kigaana. Ne contract ze tulina mu Soroti Media zirina clause oba provision eya termination.
kibi nnyo okutwala abaana nga gye balaga tebalina exit. Bwe bayingira baba bayingidde, oba balwadde ensigo, oba balwadde bibumba, oba agudde eddalu, contract esigala yoteyimirira. So I have no intentions whatsoever to malice or to stop Ugandans from going abroad for job opportunities. I don't have such intentions. Ebigendererwa byange tebiri mu kulemesa munna Uganda. Ndowooza bensabidde bangi. Actually, olwaleero njagala nveeyo bulungi ntegerekeke. Njagala abaagala okgenda ebweru bonna bagende, kubanga nyina obujulizi ate obwabo abagendayo nga bammemba ba church eno nga bakomawo ne beetandikira emirimu gyabwe, bakomawo ne baddayo nga nakati bakyajja nga bwe baddayo abamu baali ba worship team. Ekyokulabirako omwana yabeeranga n'okukoliniza nvubuka yakulemeranga banne okuzina, agenda nga bwadde azimbye amayumba emaganjo. I am a witness nti waliwo bemututte ebweru ebyabwe ne bitereera. Muwala wange wano babirye sekuritale wange bawe mwami kirya emyaka awezeze n'ebweru oba 6 ena yakomyewo yamaze okukola tebalina kye bamukola era teyafiira bweru. N'abalala bangi bensobola okgenda nga n'okolayo. N'olwekyo kampani z'abarecruiters abarecruiting abantu abatwala ebweru sizirinaako buzibu, kubanga nyina bendabye nga bali successful nga bakijjeeyo. Era nsobola okujja companies MUKAMA wano nga nti eyo beetwala sibafunanga buzibu, neeyo beetwala tebafunanga buzibu, neeyo beetwala tebafunanga buzibu. N'olwekyo yensonga lwaki era okyawulira nga bamuleeta ebirango titubigoba, tukyalanga. Gwali eyawuliriza ng'owulira tulanga ebirango ku soloti ebyabatwala abantu ng'ate owuliriza puroguramu ya Mariam Mwiza noga nti ye kati Bujjingo byakola bye biki. Ensonga ya Mariam Mwiza njiwagira 10 ku kinnaakyo bannayuganda nga bagenda ebweru baweebwe clear contracts, wabeerewo ba next of kin, abakazi abakajanja abeetolosa. Oyagala okutoloka ku balo n'ogenda ne company nga tetegerekese toyina next of kin, bebo bawulira nga ali eyalajana banange munyambe, banange munoonyeza abantu bange. Abantu bo banoonye ng'oli kuno. Yingira mu company ng'abantu bo bategedde nti ogenda. Kale bw'obanga otoloka ku balo njikiriza nkisobola okugaana. Maama wo ne baganda bo ne bannyokoka bakibeeremu. Akutwala bw'amanya nti olina ababo gw'ogendera mu klasi ndala. Akutwala bw'amanya nti obadde bw'omu mu nsi n'omulambo gw'otayagala kuguzza. So njagala okubategeeza abavubuka abaagala ogenda ebweru nti eno ensi yakutekinga risks. Waliwo bangi abajja mu Kampala ne baddayo nga Kampala bamwenvuma. Nze namugjamu ne mulemeramu ndowooza siri bubi. Waliwo bangi abajja mu kikuubo sente ze baleetamu ne zibaggwako. Waliwo abayingira ekikuubo nga beetikka bintu kati nga bannannyini bizimbe. Ensi buli area gy'ebeera ebeera yakutekinga risiki okusobola ogifunamu. Njogera ku point omwana omuwala gye yatuwaawo bwe nabayita nti bateebe OPC kyeki. Omwana n'aga nti you can get opportunities through other people's countries. Nyina batabani bange ne bawala bange ab'omu house of prayer abawandiisa companies ezitwala abantu. N'olwekyo sisobola kubasomesa kukola ate n'empinga emirimu gye mukola. My idea is that you make your job clean. Basebo ne bannyabo bw'otwala omuntu n'akaaba ne weesuulirayo gwa naggamba ne batuuka n'okumugjamu ensigo ne baweereza obutambi nga tofaayo
goloza nti watereera emmotoka ne bono ogitimba Yesu nawe ne bono otungise t-shirt nga ziriko Yesu mukazi wo n'abaana nga bambala Yesu naye ngeri omusaayi ogukaaba ogenda mu geyeena bikusaza amagenda n'amadda mu buli mulimo gwe tukola nga twagala okukola ebyaffe tubeerenga ne sense of humor mu buli mulimo gwe tukola nga twagala okuba kwetutuuka let humane be a priority obuntu bulamu bubeere nsonga nkulu nnyo twala batono ng'oba tutte by'osobola okwanukula mu maaso ga Mukama nkiddamu kampani z'abali ku routers abatwala abantu mu mawanga ga Buwarabu mutwale batono be musobola okwanukulira mu maaso ga Katonda si mu maaso gaffe si mu maaso g'abazadde baabwe naye ng'okitegeere zino sente zendidde tekuli geyeena mbasabira kampuni zammwe okulaba omukisa nsaba mukwatagane n'abo abalwana nga balwana okulabika nti contract ez'obuddu eza systems ezigula abantu ng'embuzi contract eza amateeka gavaawo bitereere Yusufu ono baamugulanga abagula embuzi Katonda n'amujjukira baganda be baamutunda ne bamuguza Abawalabu abasuubuzi b'abaddu omulimu gw'Abawalabu okuva edda kusuubula bantu kiwandiike okikoleko research Bayibuli bwe yikugamba ekigambo mu Genesis toyina ate bw'okiwakanya omulimu gw'Abawalabu okuva edda kusuubula bantu bwe baalabanga abantu be basuubula baweddewo ab'amaanyi ne balyoka basabuukulula eddiini gye balina era eddiini gye basabuukulula ate eyina engeri gyekontanamu ne bizinesi yaabwe kubanga abaana abasinze okubonaabonera ebuwarabu basiraamu nga ne bajjajja baabwe basiraamu ne bazadde baabwe basiraamu naye obusiraamu bwe Uganda n'obweri tebukwatagana obweno bulala n'obweri bulala erinnya ne baba bakutuma Muhammad emirundi 3 ng'oli mu ggwanga lyabwe oli kintuntu nolwekyo ekisingako ye gavumenti okutuyambako ng'ekwataganye ne association ya Uwera abatwala abantu abweru nga beegattidde wamu wabeerewo ekitereera. In other words, I commend your job that you managed to sit down and the source for opportunities. Indeed, we can get opportunities from other people's countries. Alowooza ogenda ebweru tolowooza bubi naye topakuka topapa genda mpola tambula ne Katonda. Abaana b'endabye bangi abavudde wano mubalaba wano nga bakomyewo ne bagamba kwokuba ekiri eri kyokya naye ffe abagenda ne Saala ffe abagenda ne Katonda tulabye Katonda kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. Nakati nsobola okujjayo wano abatudde abaavaayo n'akugamba nze ekyantaasa kugenda ne Katonda naye ekiri eri kifumba mutuku. Akati awulira enjiri eno ali wano naawe atali wano, Katonda first. Katonda first. Buli kyogendamu abeere Katonda. Sebisigadde ebirala binene nnyo ebya allegations ez'okutunda ensigo z'abaana, okutunda ebitundu eby'omunda, ebyo sijja biyingiramu. Naye bino byenjogeddeko kyenava mpaayo emikutu gyammwe kuba gino emikutu gyammwe soloti yammwe. Kyenava mpaayo emikutu gyammwe kubanga ne ku masimu gange bampeereza ebifaananyi by'ababonaabona ne ngamba tukole tutya okuyamba. We are soul winners. We are not money makers, neither are we destroyers. Tetuli bantu abaagala obulamu bw'omuntu okuzikirira. Tutegereganye.